Wempe, Buambo, where PDM money was being stolen. What is the member of parliament doing? Even the opposition ones, the ones of the NRM, I will struggle with them. But even the opposition ones, as long as you are getting allowance from parliament, and you don't go to check what is happening, I will ask the Attorney General to see how I can deal with you also. Because if you don't want to monitor, don't take the allowances. Say so, go to the clerk, but then why should you get a salary in the first place? Byewuunyisa ate nga bituufu. Owuliriza speech za Mwami Museveni ebiseera ebisinga ne weewuunya, naye ate ebiseera ebimu n'oteewuunya, just nokkiriza bukkiriza nti yes bwe bukulembeze obuliwo oba bwe tulina mu ggwanga lyattu Uganda. Naye ffe twakkiriza nti tujja kwogera ku ebyo byali badde ebituufu byali badde bikolebwa mu gavumenti, oba oliawo abasinga mu mmwe naddala nga muli mu gavumenti ekulirwa Mwami Museveni bye mutayagala kuwulira, era ababagamba ebituufu ebyo bangi nnyo, bamaze mu bataddeko ebisangosango nga batemeza mabega wa mitayimbwa. Example, ojja kulaba ku Mwami Waiswa Mufumbiro ne ba political prisoners bonna abakwatiddwa. Naye ng'ensonga ebakwasa sigamba nti ebiseera ebimu abamu balina emisango gye bazizza, wabula nga ensonga ezibakwasa zakwogera ekyo ekituufu ekyali badde kikolebwa. So kati bw'owuliriza Mwami Museveni ng'ayogera ku balya ssente za PDM zasindika okugenda ziyambeko abantu mu byalo oba mu bitundu ebyenjawulo okwetooloola eggwanga ne ziriibwa, yavuddeyo ng'anenya abo abali responsible for that, wabula mukomekerera n'afundikira nga mu baanenya ataddemu n'ab'oludda oluvuganya gavumenti, bebaaki beba opposition. Naye ng'omulimu gwa opposition omukulu nnyo kulondoola, kubaga mateeka n'okukiikirira ebitundu bye balondebwamu n'ababaka abasigadde bonna oba ba NRM oba any member of parliament. But Mwami Museveni alina ekintu kimu kye yeerabidde nti ye muntu omu bwe bavaayo ne bagezaako okusonga olunwe mu basajja be abagezaako okulya enguzi, ye muntu omu atagezaako okubabikkirira. Bameka opposition beevuddeyo ng'eyanika enkya n'eggulo ne muteekinga serious opposition nti yakutoomu ababbi. Oba nfuna kyengezaako kugamba kikyentegeeza nti tujjukira wano omukulu leader of opposition Mwami Joel Ssennyonyi ng'akyali mu Kosase yavaayo n'ateeka akazito ku Madamu Jennifer Bamutulaki eyali akulira Uganda Airlines ebiseera ebyo, n'amwanika okuva ku ssente ze yali yeewanga omusaala, okuva ku kampani ze yali acontracting okukola emirimu egy'enjawulo egya Uganda Airlines ng'ekitongole kya gavumenti, nga kampani ezo ziri related ku mukyalo oyo. Mu nsonga zonna ze yakola, yafundikira lipooti gye yakola ku Jennifer Bamutulaki teyasomebwa mu parliament, nga eyaliko nga gundi eyali akulira olukiiko mugundi mu parliament yani speaker yagamba sema lipooti yali ikinze, lipooti netasomebwa. Okitegeera Jennifer Bamutulaki ne banoonyereza ku by'okusoma kwe nga tali qualified kutuula mu kifo ekyo. Mwami Museveni mwe kennyini mwalemeza omukyalo oyo mu kifo, teyagobebwa not until recently bwe mwamulipulesinze ne gwe mwajje Ethiopia direct omupya wa Uganda Airlines. So ekyo kikulaga ki nti Mwami Museveni ojja kunenya aba opposition naye bakola omulimu gwabwe okune tufayingira ababbi, naye ababbi gwe kennyini n'obasigaza mu position ezo ze baba balimu n'obalaga nti they are untouchables. Mirundi emeka gye bavuddeyo ne basonga ku bali b'enguzi mu parliament eweddeyo 11. Bwe mwavuddeyo wano mwagezezzaako ku byanita Amongo, ebyanita Amongo nabyo ne bisirikiraawo, teri amanyi ki ekigenda mu maaso ku Anita Amongo. If they are giving you these criminals, the corrupt leaders you have in your government, and you don't take charges and you don't take responsibility to pull out these leaders
balabibweko ng'ekizampo. Kitegeeza kino ekibba ssente ekiryanguzi mu gavumenti y'omwami Museveni tekigenda kukoma. Bano abasajja boonenya aba opposition nti era ogenda consultinga Anthony General akubulira engeri gy'oyinza obbakangavvulamu. Ojja kukola buli kimu ekisoboka. Naye mu bifo bino ng'olonderamu abali b'enguzi. And you don't want to cap them out of the position you gave them. So the opposition nja kuddako ku side eri ngambe nti tebalina musango wadde nabo bali responsible okulondola emirimu gya government. Naye balondola emirimu gya government egyo ne bagezaako okwanika ebibyo ebigenda mu maaso mumulabanga abataagaliza government ate. Naye ng'ate ekiriwo kuwabula ludda lwa government. Nti bane kino kikolebwa mu bukyamu. Ekintu kyali badde kiyamba abantu kiri ABCD. You don't listen. You do the opposite. So kati musuubira opposition ebenga ebayamba etya. Mr. Museveni, ababbi boyina mu gavumenti yo boyina okukwata wejjeko. Ekyokubiri, let there be a good thorough check. What do I mean? The background check of everyone you put in the position. More so these people that are selected who are not elected. There's a difference between people who are selected and people who are elected. The selection is done by the president, given the power to him by the constitution of Uganda. So that means it's you, Mr. Museveni, to make a thorough background check on the people you put in the positions, on the people that you think they are going to elevate people from being poor to at least a moderate, or to at least to a certain level of sustenance for their families. Naye gwe tofaayo. Bwe kasita obateekawo opozita nsigazo zajja kuyigira. Atate we babba ssente nga otandika okunenya opposition yekoze ogwayo by spotting out the thieves, the corrupt leaders, but you did nothing, totally nothing. Obeere bulungi.